Alaba embaga ey'ebyewuunyo Mukunja wasizza Jessica gwe bamanyi nga I came using foot. Inside the Namugongo arrived today. So this is my first time to come here. How did you come? I came using foot. From where? From Chamuliwa Kalongo. Yeah, Akalamateno Kaunga. What challenges did you face when they were welcoming? The challenges, they fucked me. Mama, they fucked me. Nena danger gade. Yeah, but nabakumengu de bangambye. You know mine come and tukubuda mieko. Mwana gwe, they fucked me. Come again, they what? They fucked me. I shouted even there was a policeman. You know what the policeman did? Ninawe, you shout loudly. You're not healing you. Here they're fucking me. That's what policeman. Aba traffic mwekisa obi ne musobya ku mwana ulidde enyumya janywamu oba gye yanyumyamu engeri gye yava e Masaka Kawunga ng'agenda e Namugongo ku lunaku lw'abajirizi. Munnange nno bw'atyo bwe yatandika okujja mu Kampala ate nno kati ate nga yafuuse ensonga olunaku lwa leero. Katuyongereko katono ate olabe bwe bitambudde. Nga tukyengera gwe nalina atamanyi footi yaani bw'atyo bwe yali afaanana nga yakajja mu kibuga ki Kampala bambi nga yogera ebitakwatagana nga mulalu baamusuula eddalu naye munnange bagamba nga tonnafa teweevuma nsi Katonda yamusaasira. Munnange ate we yava mu kibuga gye yasangira muzira kisa ayitibwa Mama Glo n'amukwatako n'amulabirira n'amujjanjaba eddalu era nga nakati wenjogerera yawona yenna alabika bulungi nina kubeera nga mukulagaawo ate nga ne maama we yennyini naye baali baamusuula eddalu naye ne bamuggyayo mu kyalo ne bamujjanjaba era ngenda mukulagaawo mu maaso. Fuutu bw'atyo bwe yali afaanana omukyala Mama Glo n'avaayo n'atandika okumufaako n'amujjanjaba obulalu n'amujjanjaba olususu n'amujjanjaba omutwe n'amujjanjaba yenna n'amulabirira kati alabika bulungi. Abantu baavaayo ne batandika okumutiisatiisa mbu oyo ebimuliko bya kika togenda musobola bigenda kuddira ate era nga kw'otadde n'abaamuloga nga bamuwooninga bw'aleke kumujjanjaba amuleke nga bw'ali kwegamba ebigambo byali bingi. Omukyala n'avaayo n'akaaba teyakoma okwo n'agenda n'alambula ne maama wa Fuutu ne bamulambula ne bamutwalira ebintu bye bamutwalidde. Tekyakoma okwo naye ne bamuggyayo mu kyalo ne batandika okumulabirira. Ngenda kubeera nga nkulaga kasavu kanyama nkulaga ku mikolo gy'embaga ate nga nkulaga ku mbeera za Fuutu ez'embaga kubanga nkimanyi abantu ababadde abatamulabangako nga batamanyi history wa Fuutu oba bulamu bwe obw'emabega. Obeera waliwo yakusuzizza teri So gamba shibo likiria sasa kumlaga tatuyi iye erabika sonimba okakasa nga shiba mugambe watanda baguno omwaka ngenda kwetta ogenda kwetta erabise yiyo njirabye gamba shiba ayavyo shiba weke anabana gana mwebale niyo mimi ndo chikuba nga wadamo yibara mtobinka daralele sererera obo bashibana tegobekona ye sigala zila kwa Jessica sita ngale zilanga bi akabojolangisa shiba mwana ndonyako kakati ndabule barango lupya watu gambye oviridde Kalungu ya Kalungu kakati wetunamala okulamaga odda wa Kalungu oba oli wa wano nga wofuuse serebu nega sogere baze kubakula banzala kale bagamenti banaye kakati ntekubya ka nze nkulina olunaku lwe yasisinkana Shiba katono awunge bamuwa chance okulinnyako ku stage ku lunaku lwa conference ya press conference ya
konsati ya Shiba eyaneeyanziza gye yasemba okukola nga ali lubuto alyoka agende okuzaala. Munnange n'amuyimbira akayimba n'asanyusa abantu ne baseka awo nno ng'atannaba kudda munomo bulungi naye okuva yadda munomo kati yafuna ne ku nsonyi kati muntu ategeera kati muntu w'obuvunaanyizibwa kati muntu anyirira omuntu alabika obulungi njogera ekindeke kibyana nga nabeera nga mbikulaga. Tuyina ensonga y'okudigida n'okucakala banamuwala anyumide katali eno mbaga mukama yagitegese shira price yangu wa baby Mungu bawangaze balabe bange bandabeko bwenjakanga kimyaso olawenda kakutu wakakuttese mitima kayibako nkamanyi aze kawuliriza alimba ade don't ntuuka waka ne scrollinga bwenti nenga mukunja tasira yali wazala omwana omulwenda Ebyaddala true definition evumu ku bawangaze basobole okulaba ku bulamu bwo ku mbeera yo ng'osucceedinze ng'ovudde mu nnaku nga Katonda akubyeko enfuufu ng'olabika bulungi ng'obulamu bwo bukyuse era nga n'obwafuutu buli kati yongereyo n'embuuzi ya fuutu ate kati ngenda kubeera nkuzaako omukyala eyamuyamba n'amulabirira n'amujjanjaba nga kw'otadde n'okulabirira maama we. She will settle, she will live, she will be happy. Ajja kuwona. Kitegedde mulekeraawo okugamba nti Sima she will not settle, Sima she will not do this, Sima ajja kubeerawo agenda kujjanjabwa ajja kulya ajja kuwona ono omwana ebintu byayogera abitegeera and her problem is not that big that it can't be solved. Agenda kutereera ajja kuba buluki ajja kuba bulungi. She's a winner and she's winning already. Okitegedde omwana kisinziira omukutta otya. If you understand the situation of someone omanya omuntu mukutte ntya muhandolinze ntya. Don't think ogenda kungamba ota nti futu agenda kusetolinga nga mmwe ababadde bamusigaza ewe buziba omugamba womuva ku live ng'omugamba genda onoonye gy'osula nze bbawa really. And how do you expect her to settle? Definitely naye agenda kunoonya walala okola ki. Ekyamazima omukyala yayogera nga asaaga naye laba watuusizza fuuto okusinziira ku vidiyo zenzize enkulaze yonna gy'avudde nakati bwatuuse. Laba omwana anyirira alabika bulungi yenna yagejja yenna akoze ettama akoze omubiri kati mwana wa mpisa mwana muyonjo mwana mukkakkamu abantu bagezanko okumuteeka wansi fuuto togenda musobola fuuto omukozesa kutunda bizinensi yo omukozesa kulanga bizinensi yo omukyala n'abagamba muteekeewo abiri. N'abagamba omwana ngenda mulabirira ngenda mufaako ngenda kubeera naye sigenda kubeera nga mmwe bulijjo amukozesa obukozesa obudde buziba ne mumugoba ngenda kusula naye era n'atulaga videos ez'enjawulo kuba zonna zonna sobola ziteeka wano kuba nnyingi nga fuutu asula mu budidi obulabika obulungi asula n'abaana be oluusi beebaka mu buliri bwe bumu naye gwe omanyi kyekitegeeza omugaga okusembeza. Omanyi kitegeeza gwe abadde asula ku street atalina namubira ng'oli mulalu omugaga n'akusembeza teyakoma okwo n'ajjayo ne maama we soka olabe maama we. Mukama Katonda mulimu w'oyagala okutandika emboozi n'ekubula mujjukira bwe twasanga maama omulundi ogwasooka naffe sife abalina ennyo bannange sife abalina ennyo nange sinze nina ekiryawo eky'amaanyi manyi mutulabira ku social media ne mulowooza munnange tulina Mukama Katonda yandimpadde ku ssente
Mukama Katonda ate okwetikka omigugu naye Mukama wandimpadde ku ssente ya Rabbi. Mukama Katonda mpa ku ssente kuba tewali kisobola kuggwa. Sigenda kusaba ki newandyogedde okugaziya ensalo zange maama nga nnuma. Abayina bamaama be bayinza okukirelatinga naawe yafiirwa ku maama wo nga tosobodde muyamba gwayinza okukimanya obulumi Jessica bwawulira ku mutima wo. Tewali ayinza buteebereza. Twandyagadde okukola ebintu ebimu nga tetuli mu kamera. Bannange Mukama Katonda wange, Mukama Katonda mpa ku ssente. Mpa ku ssente nnyongera omutima oguyamba. Mpa ku ssente Mukama Katonda wange. Sijja zisaba mwana wa muntu. Embeera eno Mukama nnyamba nange. Bambi ngikyuse, it's too much for me. Sigenda kwogera mboozi nnene, sigirina. Sijja banyumiza bingi, sijja kwogera bintu bya bindi kuba munange nabo bantu beetaaga privacy. Ne bantu mwe munsabire. Gw'oba osabye essaala yosabeemu ya ssente. Ssente embeera si nnungi people. Bw'atyo ng'avudde okukyalira Mama Foot naye nakyo yakiteeka mu nkola n'amuggyayo n'amulabirira. Abantu bangi abagezaako okumuteeka wansi, abantu bangi abagezaako okumuwakanya nti tosobola, olimba, ogezaako oyagala stunt, oyagala kutunda butunzi bizinensi yo, biki n'ebirala bingi omanyi social media bullies. Munaye teyaggwaamu maanyi n'ajja maama w'omwana sooka olabye bw'afaanana naye. Kaibini okumukalaba n'ekola gye mukyatakoledde maama bannange kanneebaze ne Katonda nti Katonda weebale. N'ekigere mu kiraba kiikyo kigenda kyegolola mpola mujjukira nti kyali ku site. Kyegolodde bulungi maama atambuza maanyi akuba omujjanjabi aleka omulwadde emabega ne banna. Bana nnyo. Bali tugamba bintu by'amakulu. Mwana gwe. In fact, lady, what? In fact, you know how I shouted? Yes. I shouted. Oh, yeah. The president said, you shouted loudly. Really, you. Mwana gwe. In fact, to me, banabakume nguzo, abanyamba, amen. Abakume nguzo, abangamba amen. Changu, azati kupata myako. Mwana gwe. Mama. Naye aba traffic mukola bubi nnyo namumulimba. Kyemmanyi bakikola nga tebasuubira nti ono mwana asobola okubaabya oba asobola okuboogera. Naye singa yategeera erinnya ly'omuntu oyo yakikola, simanyi oba yandibadde awulira atya essaawa za kaakati. Naye mazima ekyamazima bagamba teweevumanga nsi nga tonnafa. Foot ani yali asuubira nti naasobola okutuuka awo watuuse oba okutuuka waali nga bwembalaze. Okuba vidiyo gyetandikidde paka nakati wetukyali, abantu baalinga bamukubisa bulango mu kusooka nga bamukozesa for business olw'okuba nti ya trendinga ebiseera ebyo ebya Namugongo bwe bati. Hey, Dandy. Hi guys, good morning everybody. I would like to Mr. Boboin, Mr. Juliana, Kasuku Wasabanga Semanino, Zara Soso's hi. I've been walking. Nezangaba, Okulana. Baba. But I got that. I remember Zanshi. Shalamunabekuza. Kama kuzakura. So yeah. So na kwenye kasuta. Nitela ngobi. Kama jana isata. Nadirajo. Salofi. Kabwe soda wa mwana kwe. Atutola kaseto fiyo. Kunya wela. Temtulaba. Naye nga ddala bw'otunuulira embeera eyo tekumala kwebaza Katonda. Mazima ddala lwaki Katonda obeera tomwebaza okubeera nga yesedde olina challenges z'oyitamu naye nga takutuusanga mu bulamu Foot bw'ayiseemu, okubeera nti abantu ab'enjawulo bamukozesa obudde buziba bamwebakako, abalala bamukozesa bye baagala, obwongo tekuli ate olwamala
nadda engulu Katonda n'amuwa second chance. Bw'obeera nga Katonda takuyisiza mu bizibu ng'ebyo nga mazima ddala lwaki obeera tomwebaza? Ni bw'aba takusudde eddalu ng'okyali mulamu, okyalina obulamu, teri mbeera ya lubeera, oba okyasobola okukola ki okuddamu n'oterera oba okuddamu n'osituka, lwaki obeera tomwebaza? Lwakuba nti abantu ku nsi kuno tetusiima, naye ng'ebya ddala Katonda byatukolera bingi binene. Lwaki bankuba bannange engoye kubwa? Lwaki nkuba? Lwaki taata wange yakuba mama mu maka? Nina nakuba nange kali banna byali batyo ne batankuba. Baagala okunkoona. Lwaki bankuba? Tereka bwana alongo okakabikiyo saba kakaseera kano tuli bazaana wala laba tuli abazaana bano bonna abaana batutunuulira njagala omwana sizaala kiki todabukale ngenda kuwa amazzi otukeeka onaabeko onyweko maleta kwenda abantu banvuma mbu ndi mulalu oye bonna alongo wakubuuza mama ze taata lwaki sisula mu nju nsula wabweru ebbanja weeriri lwaki lyaki neddira ngabi abazaala bankima abazaala maama bante tujja kufukamirira lwaki maama bamugo bamufumba kitange n'awasa amaka agali aganyabo waliwo agademu gwe sijja kwatuukiriza munene mu gavumenti lwaki baganda bange bonna bansula teri andikoze yengula gyenkuwaddeyo wannaabo nengoyo okubonaabona abantu bankuba abantu bankuba bambi kanyabo byonna bikayitamu balinga bakaloga nga bakasuula eddalu naye ng'ate bayo bwezikomawo byonna kabijjukira bikakabya amaziga bimukwasa ennaku naye nga jjukira nti fuuti we yagenda okukyalira mawe ng'embeera emaze okutereeramu maama yali takyamujjukira yangezaako okumwekuba kuba amazi mwana wo nze Jessica nze biki nga maama tajjukira mwana we bami nga yasiimuuka nga naye yagwa eddalu newenjogerera essaawa za kaakati baddiya woba okyalina maama ng'okyalina taata ng'okyalina ssengaawo oyo eyakulabirira ng'okyalina baabawo eyakkuza oba kojja oba kale omuntu yenna ng'eyakkuza oba yakulabirira oba nga yakubeererawo nga tolina kyosobola mukolera nga tolina kyosobola muyamba mbadde nkusaba toggwamu maanyi ebintu by'ensi eno bikyuka essaawa yonna Mukama asobola obikyusa naawe alina omuntu yenna nga ali mu mbeera bw'etyo oba maama oba ssengaawo oba anti oba ani yenna ng'ali mu mbeera nga gye tulabamu maama waffe nkusaba busabi toggwamu maanyi bw'ali kujjukira oluyimba amba Mukama Katonda bwe ntunuulira omukwano Jessica gw'alina ku maama we gundaga enkolagana gye baalina nga maama we tannafuuka bw'atyo nga ne Jessica tannafuuka bw'atyo kyova olaba oluusi ngamba bansooke muleke yalabirire ku nnyina naye nina kye sijja bagamba ekibeerawo buli Jessica baalaba ku maama we kyekintiisaamu kyokka naye tusabe Katonda tusobole okujjanjaba maama naye aterere kuba maama wanaaba nga alina ebimu ebiteredde Jessica ajja kubanga asobola okugenda n'amulabirirako naye kati tekisoboka olw'ensonga zisijja kwatuukiriza bannange era kyova nkowoola mwenna abasobola bamikwano alina 10 alina 5 alina 1,000 tusondere maama wa Jessica bambi afune obujjanjabi. Thank you. Maama yajjanjabwa, maama yamala n'atereera era kati embeera gy'alimu nga we namukulazeeko mu katambi emabega ng'atambulamu ajogingamu alaga nti obwongo oba n'embeera yatereeramuko n'obulwadde bugenda buwonaawonamuko okusinziira bwe yali mu ntandikwa naye nga kyasanyu ddala tuyongera okwebaza Katonda ate nawe bonna Katonda bayisirizaamu okubeera nga bamujjanjaba oba nga bamuwa obuyambi. Jjukira nti fuuti okuba yava ku street n'abeera nga addamu ak'obuntu
3 nabeera nga adda mu nnomo ze. Omukyala oyo Mama Glo yamutwala mu studio nabeera nga ayimba kuba yakayimba ke nange omanyi abantu babeera nga balina ebirooto by'okuyimba naye nga tebalina we batandikira, n'amutwala mu studio atuukirize ebimu ku birooto bye n'ayimba wano n'ate nga bamubuukinze oba nga bamuwadde stage aperforming. Lwaki tokyebaliza Katonda alina obuyinza bwa buli kitonde kye okukyuka? Ani yali amanyi nti fuutu alikyuka paka awo, naye nga tugenda kugira tukomawo. Nebaza mwena abali video yange to the end nemulabula nga tumusikipinze mikwano. Ndi musinza Katonda bweki musinga okwagala. Nyongola okujjukiza nti okyali ku Ochano Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Jana airport pick up saba mujje mutuwagire, saba mujje mu booking obudde bukyali. Mujje tuteese tetusobola kulemererwa. Mujje tuteese mujje ku WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemererwa. Number 0704 44 40 58.